n'abavuzi ba bodaboda tubadde nga tujja tubabuuliremu nga mubiyita bigambo. Mukama waffe Jero waali sako yaffe ye yakwata sente ezigigulawo, amanyi buli kimu nga bwe kitambula era tutambula wamu naye. Asanti sana. Twagala kubakoowola bukowoozi bw'owulira ng'okooye obwavu, ng'okooye embeera embi, okooye enkola ey'akabyo kagula nte, okooye okutambulira mu mbeera nga gwe tolina bikwogerako. Jangu tambula n'eggombola, jangu tusevinge, leeta welfare tusobole okukwataganya wamu ng'eggombola nga tule Mukama waffe Jero ng'atukulembeddemu, nkakasa gy'atutwala amanyiiro era gy'atutuusa. Olwaleero yagenda okwerabira Jero Damulira amaze omukwabula. Olwaleero yagenda okwerabira Ssekyondwa ng'amukwatiddeko okutuuka ku Jero Damulira. Eriya gy'okwerabira Hawa ng'amukwatiddeko okufuna Jero Damulira, kubanga mumaze okuyisaawo akasukka omumiro. Mulekeraawo okuba n'empisa embi. Abantu bano mubajjukire, nze ndi Mukatuliki, tulina n'ennyimba ze tuyimba. Kristo ozijjukiranga ng'otuuse mu bwakabaka bwo. Naabo obeeranga n'omukisa gwonna ng'olina ky'olina okuyamba Ssekyondwa, Jero Damulira oba Hawa, mujjukirenga nga ye bwakujjukidde ng'omwe. Ffe ebyenkulaakulana omaladde gy'okola ki? Mukama wabanga yakusaasira eyo gy'obodda, naye nga woba okakasiza ddala nti ekintu kino kigenda kutuyamba, mujja twegattire wamu, agali awamu. Saagala tufuuke mamese mangi, tubeere abantu ab'awamu naye nga twegasa. Olwaleero tuli wano, buli omu atwegomba. Muwulidde mmeeya w'Egombe kyagamba, mmeeya Maseruka w'e Nabweru naye ayaayaanira Jeno, naye ffe tumulina naye tuli mumuzanyisa. Mwagala Jeno bamujja mu ofiisi wali tunaasaka bwami, tukwate omuntu waffe mbwegendereza. Wano Uganda ngimanyi, buli muntu abeera mu ofiisi yo waggulu kasitakka wansi ng'enkonyogo zikola ki? Abantu bamanyira tuula mu ofiisi obutebe ne bubakola ki? Ne esi kasita omuntu yenna waggulu ajja ku gulawundi, kubanga batya nti ajja kumanya ebizibu ebikola ki? Banne twekuumira omuloodi, twekuumira omuloodi waffe. Gano gakyali mabaga, gano gakyali maki? Nali ntambula wano, I think sometime back last year, abaana ba boda ne banyimiriza. Naga afande tulaba oyamba abantu abalala naye ffe otukoledde ki? Ne baŋŋamba nti baagala sako. Ne mbabuuza muli omeka, ne baŋŋamba basoma baliwo obanga muli omeka aba wano mu kitano. Ne bagamba kati mukola mutya sako eya wano mu kitano? Lwaki temulowooza ku sako ey'eggombolola? Kati kuŋŋamba nti ab'eggombolola baali batandika process ey'okukola sako y'eggombolola naye nga babulamu amaanyi. Naye ng'ate abakulembeze babalina. Temwalonda abakulembeze baluwa. Omulimu gw'obukulembeze mulimu gwa kuweereza abantu, wali kintu kirala. Kati gwogenze bakozesa ensobi n'ekyoluguudo era omusolo gw'osasula ng'ogula booda eyo, gavumenti bwegenda okutoola eddemu ekole ki? Ekola oluguudo olwo. So kati twabatwala ekaweeweeta bafune eddoozi entuufu eya mindset. Era omusomo ogwo gwagenda bulungi era gwavaamu ebibala. Mwe mwava pulezidenti okukkakkanya ebbeeyi ya kamiti. N'ebintu ebirala ebirowoozo abaana bwe baatuula bonna, bwe baatuula bonna mwebajja n'ebirowoozo bya union. Kati waliwo gye bayita union. Ekintu kyonna ekirimu obwegasi teba nsobi. Mumpulira, ekintu kyonna ekirimu obwegasi teba nsobi. Era tebakulimbanga nti oyingidde mu ssako okoze ensobi. Ekintu kyonna ekirimu obwegasi gaba maanyi. Waba oleeta 1000 n'endeeta 1000 ziba 2000, bw'osigala wekka zibeera 1000. Nze muzeeyi wange yali musajja musomesa naye nga mulimi wa mmwanyi. Era yali kyamaanyi wa growers wano. Ero erikola ki? Yelifa. Ayagala ssente za booda, ayina booda, ebintu ng'ebyo. Kati buli muntu akola ki? Abatya.
zinagamba sisobola kubeera nga nze nkuli ekitongole ekibayisa obumenyi bw'amateeka ng'obumenyi bw'amateeka bufumbekedde mu booda naye nga tewali abwogerako ate nga manyi lwaki bufumbekeddemu ekisookera ddala ng'obukulembeze bwebuba balina ebiwayi biyitirivu naye bayingiramu netandika okubasinkana basirajaabo bamawejje baani nembagatta ne bakola obukulembeze netandikiraawo nibobeera recoganize nebatubanga tebalina ladde office nenjogera ne IGP yaliwo Mr. Ochola kati retired nemugati afande ku container zisinga zetulina ku nguudo ezaabeerangamu ku police post tufuneko container nga 2 tuziwa abaana ba boda bano bakole office yaabwe nzenze nyino omuntu apakanya abuze maweki Ochola nakkiriza netufuna container netukiteekeka mwokya boda ya Kampala nefuna office wekolera emirimu gyayo tewali yankaka kukola ekyo nejjasa okulaba nti omulimu nga gulimu obumenyi bw'amateeka okutereeza otya sooka osootinga obukulembeze waba onosootinga obukulembeze then bw'oba olina message gyoyagala okubawa ojja kusobola okukola ki Erinnya nze Sempera Dickson, chairman wa Boda Boda mu Gombe Division. Njagala okwebaza nnyo ntwala omukisa guno okwebaza General Damulira olw'omulimu gwatukozeemu nga bannagombe naddala abavuzi ba Boda Boda kubanga okusookera ddala byonna yatuwandiisiza ssako yaffe nga abagombe n'atusomesa okusevinga okutereka awamu n'okwekulaakulanya ne ku nsonga ey'okuyambagana giyite welfare. Olwaleero omulimu gwatuukiriza n'atuwa pikipiki 2 zisobola okukola welfare ffe nga bannagombe mu Boda Boda n'okuyambako ssako yaffe okutwalira awamu. Era naffe tuwera nga bannagombe jeno tetugenda kukuswaza, tugenda kukola omulimu gwennyini gw'otusuubiramu, tugenda okulaba nga tukulaakulanya aba Boda Boda bonna. Tetugenda kukoma ku pikipiki zokka z'otuwadde naye twetaaga atoddemu okutusinkana nga tulina ekisukkakaawo. Era twagala okwebaza ne President Museveni okututwala ekawewete okutubangula mu kwagala eggwanga lyaffe n'okutubangula mu mindset we twatandikira okufuna obwongo ne bukyuka ku kyova nti kati tutandise okusevinga tutereka n'ekigendererwa ekyokugoba kamyu kagula nte. Twagala nga bannagombe nga Boda Boda okugobera ddala abagagga abagaba Boda Boda mu Gombe tubenga ffe nga banna Boda Boda abakulembeze nga pikipiki ffe tuzigabira abavuzi baffe. Twagala okufuna dealership n'amakampanizi gonna agatunda pikipiki ago kyekigendererwa kyaffe nga tusobola okufuna pikipiki ekyo ku ssente ntono. Pikipiki zino zituweereddwa si za kutereka mu mayumba. Pikipiki zino zituweereddwa kwongera ku nnyingiza yaffe awamu n'okuyambaganako ne bannaffe mulimu gwaffe ogwa Boda Boda. Pikipiki zino zigenda kubanga ziweebwa abavuzi abamu ku bavuzi baffe babenga bazivuga nga ziyingiza ensimbi mu nsawo zaffe eya SACCO okubanga tuyambako. Pikipiki ezo zigenda kuba nzadde nnyo nga zisobola okunoonya ensimbi mu bbanga eritali ddene nnyo, mwezi ku myezi 2 nga bwe tufuna ensimbi ezo tuzijja mu nsawo eyo ne twongera zibeere ng'ensigo nti bw'otwala ensigo ya kasooli mu nnimiro n'ogisimba bw'otuuka okukungula tokungula nsigo emu gye wateeka mu kinnya, kitegeeza ogenda kukungula eminwe 10 ku minwe 3. Beetaaga okusomesebwa ngeri ki gye basevingamu ngeri ki gye bagenda okufunamu mu kintu kye basevinzeemu. Basevinga bakimanyi nti ne basevinga nga tuli bangi tusobola okukola ekintu ekyamaanyi era ekyomugaso. Olwaleero twatandika enkola y'okukolera awamu kati ne tugamba aba Boda Boda baffe aba Gombe Division ki ekigenda okubagatta awamu. Twafuna SACCO yaffe tuterekamu ssente naye nga ssente zaffe tezinnabako wezituuka. General Damulira avuddeyo era nga azze okulaga obumu mu kibiina kyaffe mu SACCO yaffe ya Gombe Division etwalaba Boda Boda riders bonna n'atuwa Boda Boda 2 ng'entandikwa ku welfare. Ti omuntu afunye akabenje welfare waali tusobola omukwasizaako. Era ffe nga bannagombe tusuubira kyamaanyi nnyo nnyo okulaba nga General Damulira tumutwala omumuli gw'okumweyambisa okututuusa eyo najje. Lubalusewa TV mazima ku mazima.